Bebe Cool yansala. Yansala. Bobi Wine is the answer, the truth, the light. Palaso avuddeyo n'alaga obwennyamivu nti nno ali mu kugamba nti nno Bebe Cool nti alina amagezi mangi naye nti nno tali mu gakozesa. Bannange wulira byabadde akakasa ate nga munange ate pengipengi era atabukidde munange ate omukulu omuyimbi Bebe Cool. Wulira ate byabadde akakasa ne ku mwana mulenzi munange ate Bobi Wine bampita Geminati nno era nga nsinzira ku Geminati yugi ngenda kubeera nga ntandika wali ne Palaso ate mu maaso awo njijekoko ne pengipengi era nga akatambi kano kabadde katredinga wali ku mukuto gwa TikTok era nga Palaso abadde mbuno nti ali mu kulaga munange ate obutali bumativu n'omukulu munange ate omuyimbi Bebe Cool nga ebya tradinga ebyagenda maaso ku byaba artist munange side eno kakati nno yagamba Palaso yagamba nti guno omulembe mbuno gwakyuka munange side eno mbuno ebiseera bya .com munange side eno era ayogeddeko kaawo ne ku Kamiliyoni munanga makati awo sigenda kubeera nga ndwawoko kansooke nkuweekoko katono ate mmale nkomewo. Bebe Cool yansala. Yansala. Alina amagezi mangi naye tageekozesaako. Ayina ati mungi atambuza endonga akola kyakola ki naye ate ava ku ati oyo mutambuza ebibye kati wamulabe nga agamba yali alwanyisa ennyimba za Kamiliyoni kati yakomawa nazo. Otegedde yazirwanya yakomawa nazo. Oluyimba nze ennyimba kati kankubulira ennyimba zensinza okupromotinga sizifunye mu ssente. Ennyimba zensinza okufuna mu ssente nga bolaba Happy Birthday oluyimba abantu ne balwagala ne balwatandikako nga magnet ne batandika oddulya ne balulya kyogamba ne Dubai gye tuyimba obeera ndani Bebe Cool yakoma ddi okuyimba e Masaka neffe tuyimbayo kati naye agenda alinya ensulo zaayo alinya tekisoboka toyinza kuzibira muntu kuba omukisa mpewo ne boggalawo guyingira kituufu ayina amaanyi sijja gamba tayina naye tegatuuka waawo kubanga kati TikTok yiyo kati ku TikTok ogenda bono ddakali akatiba akakadde simanya njagambayo badijje batano bazikize simanya radio 5 zikole ziti mama nyabo abantu bakola double radio bwabwe ku TikTok obu TV bwabwe balioko so olina ku YouTube esala tiri agenda gambo katememu ekyo tajjamu kyetuuma kijjamu kozesa ensobi yeetegereze system yakyuka katiba kakyuka nkugambye weebityo era nga akatambi ako kakyagenda maaso ate okutredinga wali omukutu munange ate ogwa TikTok kati awo kankuggyeko ate nkutegeezeeko esayidi eno pengipengi mu katambi kano akabadde era kagetinga vairo wali ku mukutu gwa TikTok ye ali mukakasa esayidi eno ali mu kugamba nti nno ali mu kugamba Bebe Cool munange esayidi eno amazina amwanukula munange esayidi eno mu katambi akabadde ka trading wali nkugambye ku mukutu gwa TikTok ye ali mu kugamba nti nno alina byabadde ali mu kukkaatiriza mu makati muganda wange ayogeddeko kaawo ne ku mukulu munange ate Bobi Wine bannange ku kisenge okagajjukiza abantu nti Bobi Wine answer. Bobi Wine is the answer, the truth, the light, and the only choice that we have is Kyagulanyi Ssentamu, His Excellency. Musinga myaka n'ebisigadde ebira twakkiriza tusinga tulina kunooma ansinga ssente akusinga ssente wangambye nina okubeera nga nfuna abantu abansinga ku ssente oba bombeekwateko banjigirize era sanze ekyo nja kikola nga naye weekute ku Bobi Wine akuyigiriza omuntu ofuuka otya presidential material member of parliament ofuna otya ssente entuufu ogula otya beach boneekwatako oyo nange njafuna gwe neekwatako naye kati wakitonyamba neweekwatako nange neneekwatako gwe bwe kityo nno nkugambye era nga bw'olabye munange ate mu katambi ako bwe nti nno munange ate bwe nkoze kakasa nti no video gyempya like kosa tino okusubscribinga kasi topera nga tonnaba njugira nti no beera ofuna notification ku video empya ebeera eze ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo katono nnyo bwe nti